Asajja ako. Yana obusungu mwana Kakamiro ndako kalina omutima omubi. Ate lwaki? Nze mmanyi. Era watankubira nja kujambi bagambe. Kendezo omutima omubi gwe Chameleone naawe. Why? Mumuloza fete tukula. Kalina omutima omubi. Kansindikira akana kamvume. Kana ki? Nga kana we kamvuma we kadayo kakawana obadde omukute. Akakasajja ako kalina omutima kansindikira akana kamvume. Kali yo wekanesudiza muni ni product yako. Product yo gyokuba. Kati era oba wansindike omwana ankuba n'atamenya kati manya ndi wa tabu. Toyina kyongamba. Obwana bumvuma we kadayo kabuwana. We bumvuma we kadayo kabuwana. Kakamiro niko kalowooza mukazi okulya mu lulimene mu luzise emyaka 10. Bwe busajja obujja okubanga bwakabi kabeere ku mulambo kokka. N'abazene bakakubagiza tekababeerera lofiti. Bo binaafuna obuzibu ne kagamba nti Bobi Wine is business. Nga bamukubye ebisasi nga naawe olaba ku video. Kalina omutima omukyaafu. Musajja agenda n'akakubagiza akafiiddwa ne muganda waako. Kati ebintu agwe mutabyogera kani alibyogerako. Abo bagayi ffe tugenda beegambirako. Nze nange embeera yo nga bakuba amasasi g'endongo nga munno bamukubye amasasi. Ffe watumanya ebizibu bintu tabyogera. Gwe lwaki gwe Chameleone? Kendeza omutima omubi. Ffe mu nsi tulina kubaawo kwegunjula, kwewabula na kwebuulirira. Mwe bakulu baffe mwogere amazima naffe tugagoberere. Gwe mukulu waffe olaba ekituufu oteekawo diiso okyamya abantu bangi. Era obuniganiga bungi butandika okwogeranga ggwe ku buzibu munno bwafunye. Kati oyo gwe wangala naye oba tosobola kulaba ng'afunye obuzibu olonze gutaba naye. Kale okolina byokumbuza akasajja ako mwana waliwo abantu bebaweesonyiye n'ogamba oyo kale kamwesonyi wabeere bibye kubanga eno ensi gye batulivinga bulivinzi man. Kale ebigambo bya King Saa mubiwulidde banaye ade balina kibabuuza about ku nsonga eyo. Tombuuza kolabo ya Chameleone nkwegayiridde tombuuza. Tombuuza. Kale balamu yakusasula. Tansasulanga manja balamu. Kristo oli muyimbi munnange okimanyi bulungi okumala okuyimba n'ovaawo. Manja balamu manja ow'ekiwaatule manja abantu abo babiri sente zange. Sente nga mmeka kuba olabika sente zi abaana ababiri obagatta millions ziwera omukaaga sente si ntono. Sente nyingi si ntono naye boogera kikungu nga bamaze okukozesa abantu kati bo mu business bankwabula okitegeera bo bambala nti oyo mukwabule tetukyamwetaaga naye mulamu guno oyinza okunnetaagira ewalala olulala katubeerewo bamulowooze nti mwanziba naye nze buli wendituuka nja kwogeranga nti bala mu mubanja n'oweeri mubanja nabo balina sente ndaba ezo sente ntono ku bo baki tebakusasula. Nze saagala kugambe nze sente eziwa ekitiibwa atuba ne MTN yanzibye emitwalo 10 ndi wano ekiteezo kinnumya omutwe MTN eraga neewola emitwalo betodde sente emitwalo 10 ku mobile money yange ne bagamba nze neewola emitwalo 10 mu 6 mu 10 kati 10 nalikozesa Uganda kiki batunda 10 nze ndi wano okugula ekintu eky'olukaaga ekyo kinnumya omutwe sina director n'omuwe MTN gwe mmanyi sina ki n'esente zange bazitwala akamessage nkalina esimu yange njakka kulaga. Kale let's go for the break tukyali ne King Saa wano bwoba olina ekibuzo kino emitwalo 10 mwabe MTN naye mwe mulowooza kati singa ddala yali asi yange nga yegula eddagala mwana muba director be MTN nammwe mulekerawo okubba obusente bw'abantu ku mobile money. Omuntu agenda okukebera ataddeko data mu data aweddeko tanakyatinga n'abantu bawera 2 tuyomberewa mwana mmwe badirector be MTN omuntu agenda okukebera nti bakugyeko 5 ku mobile money bakugyeko 5 ku airtime wo ayomberewa MTN. Kakati tutandise n'omukulu wuuyo King Saa ndowooza mumwerabiddeko era nga wandibanga wabaluseewo olutalo mu makati ga King Saa n'omukulu Dr. Jose Chameleone era nga King Saa yalutandise ng'agamba nti Chameleone yamusindikira abaana ne bamuvuma ku social media okwo era ng'agamba Chameleone musajja wa nkwenyo musajja mubi nnyo musajja wa mutima mubi nga bw'omuwuliddeawo mu vidiyo eyo gy'ova okulaba nga tunaba kwerabira bano nno baali ba mikwano nnyo baali ba nfanfe era nga kigambibwa nti Chameleone ye yaleeta King Saa mu ndongo
nga mukimanyi nti King Sir atandikira mu Lion Island ekitegeeza nti omukulu Chameleone buli kimu ye yakiteekanga mu ssente yaziteekanga mu King Sir video audio byonna ye yabiteekanga mu ssente. So bano bavudde wala nnyo era nga babadde banfanfe nnyo ne King Sir olunaku lubadde lwa leero n'avaamu omwasi ng'agamba nti Chameleone kasajja kabi nnyo, kasajja ka mutima mubi, kasajja ka nkwe nnyo, kasajja tekayagaliza. Katulinde biki ate ebinaava ewa Chameleone batya bwagenda okubeera nga amwanukula. Naye nga kyegamba kiri kimu, subscribinga ku channel eno, video eno giwe like, bw'oba olina endowooza yonna osobola okubeera nga ate munnange oginteera obutereevu mu comment section. Takomye Chameleone yekka wabula agenze maaso n'ayogera ne ku Bebe Cool kugase ne Balamu nga bano ababanja ssente yagenda n'abayimbira era nga ababanja ssente zikunukiriza mu bukadde 6. Yagenda n'abayimbira ku bivulu byabwe bye baali bategese. Waliwo ekivulu ekiggalawo omwaka Bebe Cool kyatera okutegeka ekiwaatule ekyo kye yali agenza okuyimbako, naye Bebe Cool n'atamuwa ssente ze kugamba n'avaayo ngalonsa era nga yavaayo n'abyogerako ng'ayagala bano babeere nga bamusasula. Era kyekyasinga n'okuleeta ennyo olutalo okubeera nga King Sir yatabukira nnyo Bebe Cool era n'amuvuma non-stop nga buli interview gy'akola, buli nnyimba z'akola era nga we mujjukira ayimba n'oluyimba lwa Zaakayo lwe tukkiriza nti yali aluweereza mukulu Bebe Cool era nga zezo ze zimu ku nsonga ezaamunyiiza n'atabukira Bebe Cool n'abeera nga amuweereza ennyimba ezifaanaganako bwe zityo. Butereevu katulinde tulabewa olutalo luno King Sir lwatandise ku Dr. Jose Chameleone gye lunaggweera kubanga tumumanyi ono King Sir bw'aba asumuludde nga yafuukira Bebe Cool akayinja mu ngatto. Mujjukira oluyimba olwa Zaakayo okuva ku olwo yali atabukidde Bebe Cool ndowooza baakomako mukome ne bamugamba nti omanyi dekeraawo okisussizza nnyo. Kati katulabe luno olutalo lwatandise Chameleone wa gye lugenda okubeera nga ate munnange luggweera. Butereevu nyongera okujjukiza kyobadde kujjika media era nga gwe wena atanaba kulabika nga subscribinga genda maaso subscribinge olikinge okommentinge ate era osharinge. Toyerabira kutandinga on notification bell yo. Butereevu ojja kubeera nga ofuna notification buli lwembeera nga nkuteereddeyo video empya. Nakugamba usanga kalango wonna toka skippinga kubanga engeri gyonza okulabika nga ate munnange osupportingamu emirimu gyange gino. Kwatawo mu kigalo otere video ino ojja kubeera nga ogimperedde like. Mu abatulabira ebweru w'eggwanga kusana mmwe abatulabira naye waka mu ggwanga Uganda nyongera okwebaza timwebale nnyo, mwebalire ddala temujjanga okwo. Omukama abampeera ekyo kyennyini kyemusingira ddala okwagala. Weekuumire ku mukutu tukyakomawo n'amawulire amalala mangi nnyo ddala. Kale munzikirize mberekereze akuume atakumira mpeera. Mweraba.